Gavumenti ya Amerika erangiridde envumbo ku mawanga asatu okuli Uganda, Congo ne South Sudan. Teri muntu akkirizibwa kuddayo kulinnya ku ttaka lya Amerika okumala ennaku 30 olw'ekirwadde kya Ebola ekyabaluseewo. Ekitongole kya Amerika ekirwanyisa endwadde ekya Centers for Disease Control and Prevention kiraze nti omuntu yenna abaddeko mu mawanga ago gonsatule Uganda, Congo oba South Sudan mu nnaku 21 takkirizibwa ku ttaka lya Amerika. Envumbo eno tekwata ku bannayuganda bokka wabula buli muntu ne bw'aba mugwira naye ng'abaddeko mu mawanga ago gonsatule mu nnaku 21 Amerika temwetaaga ku ttaka lyayo mu kiseera kino. Wabula mu ngeri yeewuunyisa Amerika etegeezezza nti ekiragiro ekyo tekikwata ku bannansi baayo abali mu mawanga ago gonsatule kababeera abatuuze ba Amerika abaafuna obutuuze obw'enkalakkalira mu Amerika, abajaasi ba Amerika, abakungu ba Amerika ne famire zaabwe eziri mu mawanga ago, abo bo baddembe okudda mu Amerika. Ekiragiro kino kijjidde mu kiseera ng'abasawo okuva mu mawanga ag'enjawulo badduse Zambia okugenda e Congo okwambalagana n'ekirwadde kino namuzisa ekyatandikidde mu ssaza Ituri ku nsalo za Congo ne Uganda. Akawuka kano akajja aka Ebola katuumiddwa bundibujo virus era bwe twogerera akakatuga abantu 10 mu Congo, ate wano mu Uganda waliwo omuntu omu eyakakasiddwa minisitule y'ebyobulamu nti yafiiridde mu ddwaliro erimu wano mu Kampala naye nga yabadde munnansi wa Congo. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu World Health Organization olunaku lw'eggulo kyalangiridde ekiseera ekyakatyabaga mu nsi yonna olw'ekirwadde kino namuzisa ekyabaluseewo nate mu Democratic Republic of Congo era ne kisaba amawanga agaliraanye Congo okunyweza ebyokwerinda byago ku nsalo. Ebyo nga bikyali bityo, abamu ku baka ba Paalamenti bannakibiina ky'NRM bawakanyizza enkola eyayitiddwamu okulangirira omubaka wa West Budama Jacob Oboth okubeera omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Bano abakulembeddwamu omubaka omukyalo ow'e Florence Asiimwe Akiiki n'omubaka ow'ekibuga Mbale Lydia Wanyoto Mutende basinzidde mu Kampala ne bategeeza nti okulangirirwa kwa Oboth tebakuwakanya naye tebakkaanya na nkola eyayitiddwamu. Omubaka Lydia Wanyoto nga kaakana alamuza ekifo kya mumyuka w'omukubiriza Paalamenti y'eggwanga agambye nti enviiri zaamuvudde ku mutwe bwe yawulidde omubaka Oboth nga naye akinogaanya nti agenda kuvuganya oluvannyuma lw'abakulu okumuwandako eddusu. Nze ku Lwomukaaga nagenda kulya masala, ekaadi yange yaginafuna bwe natuuka eyo nensanga nga waliwo endowooza egamba nti naye akole ki yeetabe ku baagala okwesimbawo ku bwa sipiika eya Paalamenti ey'e12. Nze namwaniriza mu race. Ne wabeerawo n'endowooza endala egambye nti ebifo bino biri bibiri, eky'abaami kibeere bwa sipiika kati ne bagamba Oboth bwe tukwata awo, n'ekyabalala kibeere ky'abakyala nga nze ndiwo. Nengamba tewaliwo buzibu. Kyemunaleeta ekyabakyala kye naakwata naye tugende tekijja kukoma wano. So bwe muwulira nti ekifo ky'abakyala kyabwa deputy, nze nasooka ku list. Lydia Wanyoto agambye nti enkola ey'okuyuwayuwa ensimbi mu babaka ba Paalamenti esaana okudibizibwa nga babaka banaalonda omukubiriza Paalamenti ow'ensa n'endowooza egamba nti omuntu alina okukubiriza Paalamenti ebisanja bibiri naye esaana okudibizibwa. Amateeka gaffe gagamba kulonda mu ffeffe nnyini nti obeera ng'oli mubaka olondebwa naye katwagala twongeremuko nti ng'olina ebisanyizo naye bwe tuba twekubyaganyaamu ffeffe nnyini. Naye ate bwe baba tukuwadde ekisanja tewali teeka ligamba nti olina kufuna kyakubiri, omala kumatiza nti okoze bulungi ne ffeffe ne tusalawo. Naye tuba twagala kukyusaamu kakati nga Mukama bwe yatuyambye tugenda kuba n'abapya batabaddewo mu Paalamenti ey'e12 bwe kirina okubeera tubakubamu tooki si nti no kyalubeera nti bw'obeera olina okubeera. Ekyo twetwaga tuddewo endowooza eyo tekiri mu mateeka gaffe. Omubaka omukyalo ow'Amasindi Florence Asiimwe Akiiki yakalambidde nti agenda kuvuganya ku kifo ky'omukubiriza Paalamenti kyokka n'asaba ababaka nti bakomye omuze ogw'okusabanga ensimbi abantu abeesimbyewo. Bwe nagenda bannaye Kyankwanzi n'alala ekifaananyi kye najjayo ne ngamba bannange Asiimwe Florence bwa sipiika butebunnemye. Bwe nabuuzanga bannaye onompa kalulu ndolina mmeka onompa mmeka nimbaga sigenda bawa sente
n'enusu zigenda n'enusu n'olukumi zigenda lubawa tugenda tuwa sente kati bivemu nemaka zigenda kuvaamu oba munjagala mumpe wate mumpe nja banika ne banvuma ne mukama mulungi kati nenkwata sapuli yange banayi sapuli endekola nti tuli mwezi gwa Maria abadde ndi awo bannange mu mbeera y'emu abaka ba paalamenti abeegwanyiza entebe y'obwa sipiika bwa paalamenti ye12 baagala okunoonyereza ku bitongole bya paalamenti n'ebya gavumenti kwongerwemu amaanyi okumalirawo ddala enguzi mu paalamenti y'eggwanga. Balo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku paalamenti olwaleero beebazizza ebitongole ebinoonyereza kwabadde sipiika wa paalamenti Anita Among ku biteeberezebwa nti yenyigira mu vulugu alimu n'okulya enguzi. Ombaka wa Aringa South Arion Yokodria ng'ono yeegwanyiza entebe y'obwa sipiika anokoddeyo abamu ku bakozi ba paalamenti n'abaka ba paalamenti balumiriza nti basaana okunoonyerezebwako. My message goes to MK. We need to clean up this parliament. The 12th parliament should be a different parliament for this country. We want the clerk to parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We're also calling for the office of Director Finance of Parliament, Mr. Onobwa of Parliament's office must be checked. We are calling for office of Director Communications, Chris Obore of Parliament to be checked. We are calling for Department of HR of Parliament to be checked. We are calling Head of Transport and Logistics Director should be checked. I also call upon MK to join in this struggle to see that the committees of Parliament, especially Committee Chair of Budget and the Committee Chair of Finance. Omubaka Arion Odria era agambye nti akyali mu luukano lw'obwa sipiika era kaakano ekirindiriddwa kye kibiina ky'NRM okusalawo oba nga gwe kiwandako eddusa okufuuka sipiika nga ye agamba nti mwetegefu n'okuwagira omuntu yenna anaaleetebwa. As you are all aware that I am one of the candidates for the position of Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. It is in record. I mentioned and I said I am going to be the Speaker of the 12th Parliament of Uganda. If not me, somebody else. Now that I have another candidate who has joined the race, he's a good man and I'm ready to battle it with him. I am not hanging on. I am a candidate waiting to be subjected to internal party NRM primary elections with my good friend Oboth. Arion era ng'ali wamu n'omubaka wa paalamenti wa Buyaga West Dennis Namara y'omubaka oyo agambye nti yeegwanyiza ekifo ky'obumyuka bwa sipiika wa paalamenti era nti paalamenti ebadde efuuse ekisekererwa singa banaamuwa obwesige ne bamulonda okufuuka omumyuka omukubiriza paalamenti mwetegefu okugizza mu kifaananyi ekituufu eggwanga ligyegombe. Omumyuka wa sipiika kubanga ndi mu namateeka omutendeke ate ndi kada ow'ekitebe kyaffe kya NRM okubeera deputy speaker wa parliament. Mubadde muwulira abantu ku mitimbagano nga bakuba enduulu mu Uganda yonna n'obuwera ku WhatsApp groups abantu bwe balaba omubaka wa parliament bagala kujjamu amaaso jo mbadde ku kereziya entindaawo ne bagamba ababaka wa parliament abalayidde muyimirire muwanike emikono natidde n'okuyimirira kubanga abantu batumanyi nga ababbi. Ate ssentebe w'abaana b'abalwanyi Salongo Mwadannamwaja asabye omukulembeze w'eggwanga n'omuduumizi w'amagye General Mozgi ne Rukaba nti bagguse omulimu guno oguleme kukoma ku bo bannayuganda baddemu okwesiga gavumenti. President Museveni ono alinga kanakuuma agakebera ebbugu mu mubiri ka temperature ne bwogende w'omusawo ng'onnyogoga naye bakakuteekako ko tekalemwa kujjayo bbugu mu diri munda. Obweraliikirivu bw'abantu abasinga tubwotunuulira ekyanita Among olwaleero oyinza obbiraba nga biringa ebitagatta bulungi kijjiramu ate okulekerera obwa sipiika ate both nga abakulu oba banna NRM abamu abatandise okyogera nga baminisita n'abalala olaba nga balinga abategeeza nti ono singa aleka ekifo ky'obwa sipiika kiri basobola okusonyiibwa. So bigatta nnyo. Ekyokubiri okusaba ku mulundi guno president ne CDF abakirimu nti tubasaba babeere nga bakiggusa kubanga operations nnyingi nnyo ezibadde wano mu ggwanga abantu ne tucamuka ne tugala kati eyo gavumenti ekoze niyo wayita ebbanga ttono nga operations zonna zifudde. Olwaleero emmotoka kika kya Rolls Royce namba UA 426 EH wamu n'eginayi ya Range Rover zisangiddwa ezaggiddwa mu maka g'abadde sipiika wa paalamenti Anita Among ag'ekigo zitwaliddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu gye zikuumirwa mu kaseera kano ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabula we buzibidde olwaleero ng'ebitongole by'okwerinda bizinza amaka amalala aga Anita Among agasangibwa entinda mu Kampala mu kifo ekimanyiddwa nga Minsas Village.
Ebyo nga bikyali bityo omukulembeze w'ekibiina kya People's Front for Freedom Ssaalongo Erias Lukwago alabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti abeefunyiridde omuze gw'okubeganga bannaabwe ku ludda oluvuganya gavumenti nti bandiwunzika nga nabo baswaziddwa ng'abadde sipiika wa paalamenti. Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti abantu bangi baweebwa ebisawo bya ssente ku ludda oluvuganya gavumenti era nti lumu ensi eribategeera. Haji Erias Lukwago agambye nti ku mulimu Anita Amongo gw'abadde akolera gavumenti omuli n'okukyusanga abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubazza mu kibiina kye NRM embeera gy'ayisiddwamu eyongera okukakasa abantu nti gavumenti ya Uganda terina gwe yeesiga. Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti Anita Amongo omulimu ogw'okumenyaamenya mu ludda oluvuganya gavumenti agukoze n'agumaliriza era nga abaka ba paalamenti badde bamusinza businza naye bimutuuseeko bisaanye okuwa essomo abasigadde. Ngamugamba ye procurement agent o officer agenda okumuleetera aba opposition bayite political turncoat. Ire mirengo n'atandika ngo gitwala Anita Amongo atutte emirenge egiwera zite consignment esembyeyo ye yakasembayo yansibambi ne banne ire muri receiving oli kyaddondo ogwo omulimu Anita abadde agukolera nga agwewaaniramu nga ne baba kyankwanzi ne baba ludda wabagamba bannange mujje mulabe ekyenkoze amabendeese musituke mukole kino mulikole kiri era nga ne Mwami Museveni akkiriza nti Anita amukoledde omulimu ogw'okusensera opposition n'okugiseketera n'okugisaanyaawo ogwo Museveni abadde akkiriza kati Anita n'alowooza nti omulimu ogwo gwakoze munene nnyo gumuleetera naye okuzimba empire. Ssaalongo Erias Lukwago akinogaanyizza nti Anita Amongo paalamenti abadde agiyenjebula n'ekatagga era nga tekyalina kyekolera ggwanga lino okuggyako ababaka okwegabanya ng'omusimbi. Okugjawo Kadaaga mukijjukira bulungi ekyamuleetesa nga Kadaaga alinamukko ku mbazuulu entonotono yadde naye yali akolera regime naye nga wabaawo byakalubiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ono najja namuga nti nyina n'omulimu gwe ngenda okukolera Anita Amongo nga FDC era basigadde nga bakolera mu kizikiza ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni babadde bakolera mu kizikiza emirimu gya paalamenti nga Anita bwafuna omusimbi mungi. Ekereziya Katolika mu Uganda erangiridde nti olunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno lwakwatibwa abakkiriza mu paarishi zaabwe mu masaza ag'enjawulo. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa mu kiwandiiko kye yafulumizza yayimiriza ebikujjuko n'ebijaguzo eby'olunaku lw'abajulizi eby'omwaka guno olw'ekirwadde ekya Ebola namutta ekyayingidde Uganda nga kiva mu Democratic Republic of Congo. Waliwo ne bannansi ba Democratic Republic of Congo abadde beesizza mu ddene nga boolekera Uganda okutuuka e Namugongo. Ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu Uganda omwepisikoopi ow'Ekinda Mityana kitaffe Dr. Joseph Anthony Zua asinzidde ensambya ku kitebe ky'Ekereziya Katolika mu Uganda n'ategeeza nti abakristu bajjukira olunaku luno olwanga 3 omwezi ogw'omukaaga naye ku mulundi guno baakulujjukira nga basinzira mu masaza gaabwe wabula nga baluŋŋamizibwa abeepisikoopi mu bitundu ebyo n'abakwatibwako ensonga ku by'obulamu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde. Tukubiriza amasaza dioceses ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera bw'omwepisikoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Omusumba Dr. Joseph Anthony Zua era asabye abakkiriza okusigala nga bakakkamu nga bwe balinda ekiddako era beenyigire ne mu kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Abamu ku bakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'e Kayunga bakungubagidde abadde ssentebe wa NRM mu disitulikiti eyo Moses Karangwa Kaliisa eyafiiridde mu kabenje mu kiro ekikeesezza olwaleero. Bano okuli ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Muwonge Andrew n'omubaka
ne yaliko mubaka Sulaiman Kibakoze Madada. RDC Jimensi Bambi Mugwanya n'abalala boogedde ku mugenzi nti abadde mpajiruwaga mu kitundu ekyo mu kuzimba emirandira gya NRM. Chairman ebintu bingi byatukozemu omulimu mungi okukyusa ekifaananyi kya NRM mu Kayunga. NRM okubanga buli kaseera erimu ebbugumu ogw'omulimu agukoze bulungi era kyemmanyi tujja kimujjukirako nnyo olubeerera. Chairman abadde ayagala pate ye kubanga buli wamu wabadde activity ya pate obadde osobola okusangawo Chairman Kalanga. Nakamala mu office ya RDC Kayunga myezi 2 kati abadde muntu ayagala ennyo okukolagana buli muntu era yampa reception nga nakajje Kayunga nungi nnyo era naye yamukola nange. Abakulembeze abeera basabye bannakayunga nti bakomye okwogeranga obubi ku muntu avudde mu bulamu bw'ensi eno kubanga ekyo kikontana n'ennono za wano. Moses Karangwa Kariisa yagudde ku kabenje mu motoka ya gavumenti namba UG M5M mu bitundu by'essuuka mu Kayunga mu kiro ekikeesezza leero ku luguudo oluva e Kayunga okudda Enjeru. Karangwa asuubira okuziikibwa mu maka ge ku kyalo Mukondo Budali mu muluka gw'ebbaale mu ggombolola y'ebbaale ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Wabaddewo katemba atali musasulire ku kitebe kya disitulikiti Wakiso ku mukolo gw'okulayiza abakulembeze abalonde. Omusajja bw'akwakudde Bayibuli ku kansala abadde atandise okukuba ebirayiro ng'agamba nti yawangula akalulu ako. George Chikabi Mutale ngono ye yavuganya ku bwakansala bwa Nasana 3 mu kibiina ekiri mu buyinza eky'NRM agamba nti yawangula akalulu ako era yateekebwa ne ku lukalala lwabo abayitamu ku kifo ekyo wabula ate yeewuunyiza nnyo okutuuka mu kifo awalayizibwa ng'omulala yakutte empapula ne Bayibuli. Nze njagala kulaba muzeeyi mulage DRA forms zange sikatoke Mulindo atawangulanga kalulu wano amazeeyo ebisanja ebi yava mu DP najja n'omuyaga last time ne bajja ne bannangirira wano Tolbert Nanyimaki declaration form bannangirira genda okebera ku list y'aba-NRM abayitamu bonna era mbadde naye awo. Wabula ate yalayiziddwa ku kifo kino Vincent Mulindwa munnakibiina ky'NUP ategeezezza nti kinakuwaza omuntu atayitamu okweyisa mu ngeri etyobola abalala abawangula akalulu olw'okuba alina abyayisaawo. Kyange kya NUP kyansindika nga nina okulwanirira okunoonya akalulu okukakuuma n'okukalwanirira era nenangirirwa ekikakasa omuntu nti alangiriddwa ebeera declaration form okuva mu Electoral Commission. Kyanaku nnyo okulaba abantu abatali munsa tosobola okubanga tolina declaration form tolina DRA form zo toli mu gazeti naye ng'olowooza okyasobola okukwakula obuki nolowooza abantu abamu baagala okukolera erinnya ku balala lowooza kati yafunyemu etutumu tyasobodde okwagala okusomooza omuntu ow'ekika. Olukiiko oluddukanya empaka z'ebika by'Abaganda lukakasizza nti emipiira ku mutendera gwa ttiimu 16 gigenda kuzannyibwa nga 24 omwezi guno so si nga 22 omwezi guno nga bwe kyasooka okulangirirwa. Bino bikakasiddwa olukiiko olwawamu olwetabiddwamu abakulembeze ba ttiimu z'ebika zonna n'akakiiko akatesiteesi olutudde wano ku Bulange Mengo nga lukubirizibwa akulira eby'ekikugu Kabugo Mansour. Emipiira ku mitendera gyonna okuli guno ogwa ttiimu 16 quarter final ne final ne semi final tewali kuddingana. Quarter final ejja kuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno, semi final ezannyibwe nga 31 omwezi guno, olwo final eribaawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi okujja ogw'omukaaga mu kisaawe Wankulukuku mu Kampala. Ku mutendera kwa ttiimu 16 bannantameggwa ab'empaka ezaasembayo ab'engabi ensamba bagenda kwambalagana n'ennyonyi Nakinsige, endiga egenda kutuuka n'enkima ate enseenene ezoobe n'akasimba. Ekkobe ligenda kwabika n'enjovu, ennyonyi ennyange egenda kwabika n'embwa, ate emmamba kakobozi egenda kwambalagana n'emmamba namakaka, omutima omusaaji gugenda kuzuuzumba n'embogo, ate engo yakutuuka n'effumbe. Mu mbeera y'emu olukiiko lukakasizza nti emipiira egy'okubaka ku mutendera gwa quarter final ne semi final gigenda kuzannyibwa nga 31 omwezi guno. Ennyonyi ennyange be bannantameggwa ab'empaka z'okubaka ez'omwaka oguwedde 2025. Gavumenti ya Kenya erangiridde nti abantu 4 be bafiiridde mu kulwanagana n'obwegugungo obaddewo mu ggwanga eryo ng'abantu ba bulijjo
bawakanya ekyabbeeyi y'amafuta eyeekanamye mu ggwanga eryo. Waliwo n'abantu abalala 30 abalumiziddwa mu bwegugungo obaddewo wakati w'abeekalakaasi n'ab'ebyokwerinda. Bannansi ba Kenya bakeddeko ewa ku nguudo okwekalakaasa nga bawakanya ekyebbeeyi y'amafuta eyeekanamye mu ggwanga eryo era enguudo eziwerako ziggaddwa, mmotoka esaabaza abantu zisimbiddwa mu bibangirizi nga n'enguudo enkulu mu kibuga ekikulu Nairobi nazo zibadde nkalu ng'emmotoka zibalitwa ku ngalo. Bizinesi z'abantu zonna zisiibye enzigale era nga n'amasomero gaalagiddwa okuggala, abayizi ne balagirwa nabo basigale eka. Abeekalakaasi basudde emisanvu mu nguudo eziwerako wamu n'okusuulira ab'ebyokwerinda emisanvu era okusinziira ku minisita w'ensonga ez'omunda mu Kenya Kipchumba Murkomen, waliwo abantu 348 poliisi beekutte bagiyambeko mu kunoonyereza. Abantu mu nsi ya Kenya ab'emulugunyo lwa bbeeyi y'amafuta epadde okukamala nga bbeeyi y'amafuta gye babadde bagula liita y'amafuta gye babadde bagula wakati wa nusu 10 ne nusu 15 kaakano epadde etuuse ku nusu 3 eza Kenya mu zawano ze nusu 9. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'empuna, embeera etabukidde mu nnyonyi ebadde yakasitula ku kisaawe era omugoba waayo awaliriziddwa okukyusa olugendo bwe kizuuse nti mu nnyonyi eyo mubaddemu omusezi. Ennyonyi ya kampuni ya Qantas esitudde okuva e Melbourne mu Australia ng'eyolekera Amerika, wabula olutalo lwabaluseewo mu nnyonyi eyo ng'abasaabaze balwanagana n'omusezi, ekitambo gwe kyali nnye ng'ennyonyi etuuse mu bwengula. Amawulire gategeezezza nti omusajja oyo omusezi yakkidde omuwala akola ku nnyonyi n'amusimba erinnyo okutuusa lwe yamukwakuddeko ekifi era okumwetakkuluzaako abasaabaze abalala ebalwanaganye n'omusezi oyo.